nabawuliriza abakozi ba Kingdom FM balinja eno ye Kingdom abaweereza kalenda namba kola kimu kujisharinga neketi na munana remanyi mugo bannange tweyanzeeke eno ye ttiimu entonotono eyabaweereza ku 93 Kingdom FM abalala bali eyo batuteeka ku mitimbagano n'ebirala byonna tugenda kweyanjula mu bwangu ennyo bannange abayimbi we balinga bobalaba ate bakyeyongera mu bungi tugenda kweyanjula na tugenda kutandikira nyepya njaddi kugamba jangu maaso kale mukulu ebintu birimu okuboola lwaki abamu bababuuse ne bakyeno yes mutereevu mwasise mukyabasemu ne banyaba essaawa ze ziri 11 oba 12 muwazi musajja wakabaka okuva empale sakalakalamidde mukwasi mara mukwasi fyeva nikwasi mukulu ndi muibwe wuwo thank you very big funa omukisa okunyanga ekitafweri mwebale kujja bannange yenze omuntu akola ku TV naye ng'ate bwe mba nkola ku TV temundaba muwulira ddoboozi. I respect you Bishop and Nalongo. Mwebale tuwa opportunity kubeera nga tulaga bye tulina eri ensi. Vijay aliko omulemo mutebi edida professor drop by drop jabuli mwebale kujja bannaye ndi muibwe wuwo mukulu Mukama yeebazibwe agulumizibwe Pastor Chiganda tweyanziza nnyo Pastor Cindy, let me greet you in Zulu for the first time. Kunjani nyabonga mami okay basebo ne banyabo tubaniriza okubanga ate emuze ne mutwegattako mu nsisinkano amanya gange nga hope wagambye Joan Jojo nkola program 5 to 7 saa 11 paka saa 1 ku KTV mukulu Mukama yebazibwe amen omukama mulungi ekiseera kyonna neyanza nnyo omukisa nange okubeera ku ttiimu eno amanya bampita Pachoto Harriet Asimwe bwe mbeera mu Springboard ku makya twogera ku nsonga za njawulo ku TV naye ate bwe nvaayo akawungezi ne tukkirirako mu Kanvenkoto opoyeni winyo otkanyangoni we day ton farmer yes abe msoga mukuba mutamwe bale kubaku bananga be mbalala be kotido kanu chate moto uniti uno ningo kopango wera binuni kavude wa Joseph Ngoma mukanyumire nga bwetikomawo mukulu abaweereza ku 93 neketi 18 remanyi mugo mukaga wakati ku CFC mu kisenye mengo bannange tweyanza